nga tonnakitandika. Ebiseera bingi bw'obeera awo nga okola obeera ne distractions nnyingi ezikuwugula. Kati wakati mu kuwugulibwa okwo ebiseera ebimu olemererwa okutegeera ki ky'olina okukola. Olemererwa okukola ekyo ky'olina okukola kubanga ebikubanja bingi. Naye njagala kutegeeza nti buli wakati w'okusoomoozebwa okukweyitamu ate mwe mujjira obuwanguzi singa obeera ng'ofokasinzeeko ng'ofokasinze ku buwanguzi obwo. N'olw'ensonga eyo ffe omulimu gwaffe ujja wano buli kaseera ne twogera naawe ne twogera n'oyo ayagala okuwulira. Buli lwe twogera naawe ayagala okuwulira n'okitwala kye tugambye kigenda kuyamba. Ekyo garanti. Buli lw'otakitwala n'okirowoozaako bulowooza ojja tuuka ekiseera ogambe kale singa we nakiwulirira we natandikira singa kakati ndi wala. Okugeza omwaka guno gutandise. Njagala olowooze nga buli lunaku okwata $10 n'ozeewa. Leero 9. Okuva olunaku lwe lwatandika oba waakawa $9. Nga buli lunaku okwata $10 n'ogamba nti zino zange. Leero oba waakeewaayo $9. Omwaka gugenda okuggwako nga weewadde 3,650. 3,000 ennaku ziri meka? 365. So oba weewadde 3,650. 3,650 zoba weewadde omwaka nga buli lunaku weewa $10. But my friend, ezo $3,600 oyinza okunoonya omwaka guyinza okuggwako n'ozinoonya nga toziraba. Nogaa naye kati singa nakwata $, ezo n'enzikuŋŋaanya singa at least nzirinako wano. Naye kaakati ezo njogedde ku ssente ntono nnyo, $10. Nkukakasa nti olunaku tusipendinga essente ezisukka mu ezo. Nekyenjogedde simanyi nti kituufu. 365. Omwaka gulimu ennaku 365 times 10. That's 3,650, right? Omwezi guno gugenda kuggwako bw'okikola okuva lwe gwatandika. Gujja genda okuggwako ng'olinawo $310. Nga okwata $10 buli lunaku. N'ogamba zino sizikwatako zange. Omwezi gugenda kuggwako ng'olina $310. Ebiseera ebisinga ekitugaana okusevinga kuba nti tetulina ssente zimala. Katolikuba tetulina ssente zimala y'ensonga lwaki okusevinga kitukaluubiriza nnyo. Kubanga buli lw'oteebereza okuggyako $3 ku ssente zo olaba nga oggyeko ekintu kinene nnyo. Olaba nga okoze ekitakolebwa. Olaba nga okoze ekivve. Kubanga lwaki ebintu by'oteekamu ssente by'osipendingako ebizitwala ebingi bitwala more than that. Kati gwe kyova olaba nti gwe buli lw'ogamba nti nze kanzeewe zirabikanga ggwe ayonoona. Zirabikanga ggwe atafuddeeyo ku balala. Naye teriyo agenda kukomplainingira mbu naye gundi gwe nga teweefaako okuggyako ffe. Ffe abali ku musomo guno ffe abagenda okukujjukiza naye okimanyi oli w'amaanyi. Okimanyi nti nno okumanya ng'oli w'amaanyi nnyo ojja buli lunaku n'okola naye bw'okola weerabira okwesasula. Ekyo ffe ffekka ffe abagenda okikola wano. Teriyo muntu mulala agenda kikujjukiza. Kati olw'okuba ffe tukikola ensonga lwaki buli kaseera tukubeerako. Tugamba savinga munnange savinga munnange savinga munnange savinga buli lunaku.
buli lwe tufunira omukisa ne tukikujjukiza ne bwe tuba tukusanze busanzi mu ki ne bwe tuba tukusanze busanzi mu kibuga eyo era tukikujjukiza. Vidiyo yange simanyi bamugiraba oba gundi yange evuddeko. Siraba kyotaddeko, tulaba n'akaniyo yokka. Naye nze mundaba. Successful people make decisions. Kati nkulaba. Okay. Oba n'abalala bakulaba. So, Namande bw'abadde atandika ayogedde ekintu ekiri very important. Ekyokuba nti twasettinga goals. And indeed, okuva omwezi oguwedde gwonna ne guno tuzze twogera ku kye bayita goals. Simanyi oba mujjukira last week kye nayogerako. Abaaliko wano, last week nayogera ku kintu ekiri very important. Era ng'olunaku lukulu nnyo mu byafaayo bya buli muntu. Olunaku olw'enkya. Olunaku olw'enkya lwe bayita Quitters Day. Akapapula ke wawandiika ng'otandika, ng'omwaka gutandika, awo okaliira awo wekabulira awo. Statistics zigamba nti omwaka gugenda otuuka ku Lwokutaano Olwokubiri mu mwaka oba tokyamanyi gye kali. Kati simanyi, njagala weetunuuliremu ogambe nti naye nze bye nawandiika nga goals zange zizino wano nkyazirina wano era nzisomako. Kye tuyita goal setting kitegeeza si kuwandiika buwandiisi n'olekaawo. Kye tuyita goal setting obeera ozisoma, y'ensonga lwaki oziwandiika. So buli lw'oziwandiika oddayo n'ozisoma n'ogamba nagambye ki buli lunaku. Y'ensonga lwaki olaba nti luli nayogerako ku vision board. Ensonga lwaki okola vision board? Because you want to envision what you want to be every day. Nti nagamba ojja mu ofiisi yange wano nange kennyini buli lunaku wenzija ekipande kye nsooka okulaba nga nnyingira oluggulawo ofiisi eri wali amaaso gatuukira wano. Ne nejjukiza what are my top reasons to win? What is my mission and vision? What are my actions? Kiki kye nkola okutuukiriza ebyo bye njagala? Then what are my affirmations? Buli lunaku ng'etteeka nga nnyingira mu ofiisi ekyo kye nsooka okulowooza, kye nsooka okusoma. Kitegeeza buli lwe nkisoma obwongo budduka ne bujjukira lwaki ndi wano. Ebiseera ebisinga tubeera mu nsi eno n'okola naye nga tomanyanga papasiyo. Omusajja omu yagamba nti ennaku ezisinga obukulu mu nsi yonna ziri bbiri. Olunaku lwe wazaalibwa n'olunaku lw'otegeera lwaki wazaalibwa. The day you're born and the day you find out why. Ebiseera ebisinga osobola okubeera mu nsi eno n'ogibeeramu emyaka 80 nga totegedde lwaki wagiremu. Omusajja Sanders kyova olaba nti ku myaka eyo nga gikomekkereza emyaka gye we yazuulira papasi ye n'agamba nali mmanyi okufumba, mama wange yanjigiriza okufumba naye omanyi ngezezaako buli mulimu gwonna gunnemye, lwaki sifumba? Nkaddiira okwo nga nfumbayo awo ku bukoko ne mbutambuzaako wali. Bwe yatambuza obukoko n'abutambuza, ekyavaamu abantu be yabutambuliza nga bagamba naye gwe omanyi zino enkoko ziwooma nnyo okusinga ez'abantu bonna. Bannange n'enkya tuleetere. Bannange omanyi oli eyalidde ku nkoko zo yagambye nti mpitirivu. Bannange lwaki kati nze nja kutwala order bwe ziti. Okukakkana twamaliriza nga mu order ezo ze bajjanga batwala bizinensi yatuuka n'ekula.
business teyakomaawo n'egaziwa n'agenda ng'afuna franchise ez'enjawulo n'okutuuka olwaleero kye tuyita KFC. Naye nga oli yafuna papasi ye, purpose of life. Bw'osoma akatabo kano nkarecommendinga nnyo era nkogerako nnyo ke bayita Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Waliwo w'osoma we boogerera ku musajja eyali pharmacist. Pharmacist ono yakola buli kimu kyalowooza ti ye papasi ye. N'akikola n'agezaako kino n'agezaako kiri. Wabula oluvannyuma n'agamba naye nina gundi yange, nina bakiyita ki? Namande bakiyita ki nga ng'osobola ofumba ebintu nga gwe kagwabimanyi babiyita batya? Skill nti nina skill yange oba? Waliwo ekintu ky'otera okwogera nga nti nno nze mmanyi okufumba kino. You have a recipe. Recipe. Yayina recipe ye. N'agamba naye recipe eno eri very powerful, naye wangikolera ki? N'agenda n'agitunda. N'akwata kiketo akirimu recipe eyo n'agenda n'agitunda. N'agamba recipe eno ogiraba. Erimu ebintu ebirungi ya bbeeyi nnyo. Naye just siina sente nsobola gikolamu ekyo kyeyina kola. Kakati gwe engeri gy'olina sente ezo. Recipe eno ogiraba bw'ogikola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Egenda kukuviiramu obugagga bwonna bwe wandiyagadde mu nsi. Omuntu eyagula recipe eyo n'akola nga bwe bamugambye paka n'afunamu kye bayita n'afunamu ekibinika ekyo ne kikola mu katabo kano yakiyita na juice. Agabidde ensi yonna kumala emyaka n'emyaka nga kyava ku recipe eyo. Ensi yonna ne bagenda nga bagiwa lwa recipe eyo omuntu gye yayina gy'agamba nti eno recipe ennemye okukozesa kubanga sirina sente, naye omuntu w'anaagikozesa alina sente agenda funa sente. Eyo recipe ye yavaamu kye bayita Coca-Cola olwaleero. Era yagamba nti Coca-Cola ani atamunywedde? Naye nga yali just a mixture of certain ingredients gye baakola recipe. Oli n'agenda n'agamba eno recipe eno ogiraba erimu ebintu. So kiki kyengezaako okugamba? Okutegeera papasiyo mu bulamu. Lwaki ndi wano? Lwaki najja mu America? Lwaki oyinza okuba nga toli mu America naye olina okutegeera lwaki ndi mu nsi. Olwaleero Uganda Morning omusajja gwe bayita Ssejjirinya Mohammed. Ssejjirinya musajja ali awo abasajja abanyoomebwa b'ogamba nti gw'osobola okudismissinga olwa background ye. Ebiseera ebisinga abantu bangi nnyo tubanyooma olwa background yaabwe, naye ate nga bye basobola okukola ate bingi nnyo okusinga n'abo be tutanyooma be tugamba So omusajja yava gye yava akaddugala eri ne bamuleeta e Kampala n'asoma n'ab'e Kampala ng'asomera na bwereere mu ssomero liwandigambye nti siri eriri awo, wabula n'araisinga mpaka kufuuka member wa parliament, of course kyateeyagaliddeemu. But olwaleero otunuulira buli muntu yenna ali sad because of that one person. Olw'okuba yazuula papasi n'agamba I can do this. Ssejjirinya nzijukira nga tugenda mu kalulu nga buli muntu agamba kati Ssejjirinya nange nedda nammwe. Naye bw'otunuulira ku bba y'aba MP ababadde mu parliament mu kisanja kino
n'ebiki bye bakoze ne of course si muntu gw'ogamba nti eyo omupya ateesezza bulungi but enkola gy'abadde akolamu ebintu by'ey'enjawulo yemufudde okubeera Ssejjerinnya olwaleero buli muntu bw'agamba bambi Ssejjerinnya what happened Ssejjerinnya bambi omusajja oyo baamukola bubi nnyo omusajja oyo kitegeeza what is your purpose in life gwe obulamu obubwo ogenda believing otya ebiseera bingi nnyo tugamba abantu nti munange watya ng'ovuddewo abaana bo olinaga nti lwaki abalala beeyagala at the end of the day at one point waliwo omuntu alina okukola sacrifice abalala beeyagale in any case already okola sacrifices ate abalala beeyagale ensonga lwaki tosevinga sente ate nga buli lwe tugamba okusevinga wano tuba tugamba nakwesevingira si kusevingira balala but guess what olemererwa okusevingira okusevinga sente ng'ogamba abalala bajja zeeyagaliramu naye ate ng'era already be bali mu kuzeeyagalira kati nga kitegeeza tolina wabula ffe kye tuba tugamba ate wekweyagala wabula nga nabali nabo bw'ovaawo basigala beeyagala so ebintu ebyo byonna byonna birina kutuwa kyakuyiga okulowooza ku kind of life gye twagala okubeeramu njagala kubeera mu bulamu ki life yange njagala etambula etya 2025 atandika naye adduka 10 leero twakamala ennaku 9 omwaka tuwakagweyitamu ennaku 9 naye gwe jjukira tulaba nga twakakuba fireworks n'ennaku 9 ziweze bwe zityo bwe zigenda okuba nga 36 zigudde nga tubuzaayo 5 naye bw'otegendereza ojja kusigala nga bw'oli kati nga tubuzaayo ennaku 3 nga tubuzaayo ennaku 5 omwaka gugweko era oddemu ogambe kati guno tegundeka so kitegeeza nti bw'oba okola action yonna gy'oyagala olina gikola leero buli kintu kyonna ky'oyagala ekizibu kyaffe ekisinga obukulu is procrastination kye tuyita procrastination kitegeeza nti buli kaseera ogamba ekyo nja kikola nja nno kikola kintu ekyo kikulu nnyo nno kyayogedde nje nkikole kati before you know it nja kikola agwako nga tokikoze n'omaliriza nga otuuka mu kiseera oba oli awo ekyobuzibu nga tolina yadde ayamba oba n'otuuka mu kiseera nga ng'oyagala okubaako n'ebyokola eby'enjawulo nga tosobola kubanga obudde bugenze bwe tuba tutambuza omwaka nga gugenda bwe guti tegukubuulira nti ŋŋenda gutambula gwokka naye ogwo ogutambula ebiseera ebisinga ne gutakulabula bwe gutyo bwe guggwako before you know it ng'ogenda okubala noga nze naakajja mu America nina mbadde nkigamba wano mu ggwanga lya America nze ndi mupya naye guno omwaka gwentandise gwa 7 kitegeeza ki before you know it nga ndi mu myaka 10 before you know it nga gigudde 2 question eri nti 2 ago galiwa era gajja naki so ekimu ku bye twagala okwogerako byebyo emyaka gyange 2 njirowoozaako ki njagala gitambule gitya njagala life yange ngitambuze ntya for the next 20 years okusobola okuba nti after that 20 years I can still live a meaningful life okuba nti oluvannyuma lw'emyaka 2 nga nkola nsobola okufuna retirement oba oli awo gye mbadde nduubirira gye mbadde nsabirira gye mbadde njagala olwaleero mbadde ntunuulira
omuntu a retiring. Of course abantu abasinga kuno tetwagala retiringira wano nga nze mbakulembera, twagala turetiringire Uganda. Naye even ng'oretiringidde Uganda era ojja kwetaagayo ku ssente. Question eri nti essente ezo z'oneetaaga onooba oziyina? Kye kibuuzo. Bw'onooba toziyina ogenda zijjawa? Ogenda kusigala ng'oli mu life nga obadde nga bakwogerako baga nti bambi gundi yalinga mu America oyo gola. Yalinga mu America bambi yagenda kawe Dubai n'akubayo emyaka gyena n'agenda mu America eyo n'amalayo emyaka 2 n'akomawo wano omusajja oyo gola omutamiivu oyo. So tomulabiraawo. Imagine nga bakwogerako nti tomulabiraawo nga that is your life. Nga omuntu aba akwogerako ayina gamba tomulabiraawo. Nze ng'omuntu I refuse life yange okujoogerako nti tomulabiraawo ssebo oyo. No. Njagala bagambe nti oyo omusajja omulaba muleke yeeyagale, yakikolerera. Naye ebiseera ebisinga tetukikolerera. Bye tukola birala ku bye twagala. Life gye tulivinga ne gye twagala okulivinga bbiri za njawulo life ezo. Kitegeeza nti ogenda kumaliriza ng'okola n'okola obudde nga bwe bugenda. Bale ntunuulira article eno nga ebuuza nti omuntu yandibadde ayina ssente nga mmeka ku retirement ye naddala ng'ayagala okuretiringira mu nsi zino. Because nabagamba ekimu ku bizibu byaffe kwe okulowooza ku life oba naddala kati njogera n'abantu abali wano mu America. Ekimu ku bizibu byaffe kwe kwekompeyalingira ku life ye Uganda ng'ate tuli mu America. Kati awo oba tolina nsonga lwaki wajja mu America. Bw'obanga weekompeyalinga n'ogamba ezo ssente kati nze Uganda ezo zimmala. Gwe lwaki oyagala obeere ku ezo zimmala? Nze nandiyagadde obeere ku standard ya America naye ng'oli Uganda. Nze ndowooza yange bwetyo bwegamba. Tinjagala mbeere nga nditayaringidde Uganda naye nga nfuna ng'omuntu alitayaringidde mu America. Kitegeeza ate ngenda nyumirwa nnyo. Naye kati ffe ekizibu kyaffe nti weerowooza ng'owe Uganda naye ng'ate oli mu America. So buli lw'olowooza ku retirement olowooza ku life eri e Uganda ng'omuntu atavangako Uganda. Endowooza ekyo kye kigiyitamu. Naye njagala nnyo ng'oweerowooleze ng'omuntu alitayaringidde mu America naye ate ng'olitayaringidde Uganda. Kitegeeza nti ogenda kunyumirwa nnyo obulamu. Because life yo egenda kubeera super easy. Naye bw'oweerowooza noga nti kati nze ssente za social zijja kuba zimmala. Bajja kumpa 2,000 let's say. Nsaasire kaweza kanyingidde. Bajja kumpa 2,000 let's say. Zijja kumala e Uganda. Gwe kyogamba nti nno singa oli e Uganda nga ofuna 5,000 ziba zikola bubi. Gwe lwaki tolowooza ku life n'oganda ye mukyogamba omuntu wabeera e Uganda wano nga buli mwezi afuna 5,000 eza $, life ye eyinza kubeera etya? So nze ndowooza yange bwetyo bweri. Ndowooza nnyo ku kintu ekinene kubanga ye life gye njagala okulivinga. Naye life eyo ninagikolerera kati nga nkyali mulamu nga nkyalinamu ku myaka. Kubanga later on ejja kuba nzibu nnyo okufuna, ejja kuba sisobola gifuna.
kati kitegeeza nina gikolerera kati essaawa eno nga nina obulamu nga nina amaanyi naye mu kugikolerera okwo egenda kubeera a little bit challenging egenda kubanga engeri gye ngitambuzaamu ngenda kwefiiriza ebintu bingi mu bulamu buno ebiseera ebisinga obulamu buno bwe tulimu buwooma okusinga bwe tulowooza bw'oli bwe njogerako olowooza bulowooze era olumu probably tojja nabutuukako maybe Ssegirinya abadde n'enteekateeka ze of course era abadde akyogera lunye nti abantu b'Ekawempe 2026 ndowooza nja kuba mpoyo komewo Mungu tamusobosezza ekyo tetukirinaako control kye tulinako control kwe kuteekateeka kubanga gwe watya ng'otuuseeyo so nade ntunuulira ku how much money do you need to retire in every US state nti okuritayaringa wano bagambye Hawaii by the way tugenda Hawaii mu March bw'obanga oli eyo oyinza otuukirira Mamanjero oyo oba Namande ne tugenda ffenna Hawaii ate mu February tugenda Texas gye bayita San Antonio musomo Hawaii yo tugenda ku vacation osobola okujja ne tugenda ffenna n'onyumirwa naffe naye Hawaii okuritayaringirayo weetaaga $2,221 bw'oba oritayarinze ku age 65 ng'olwo babaze nti oritayarinze era olivinze for the next 25 years naye jjukira nti statistically tugenda kuwangala okusinga bwe tubadde kati wano kye babala nti omuntu alitayarinze n'asigala ng'alina costs z'asasula omuli living expenses omuli housing, grocery, transportation, utilities n'eddwaliro okumala emyaka 25 ojja kwetaaga $2,221 bw'obanga oritayarinze comfortable kitegeeza that's the highest minimum required in any US state. West Virginia yesingayo ku ssente entono bw'obanga gy'opulaningira okuritayaringira yeetaaga $7,000 naye bagamba ezo statistics bazijja mu Bureau of Labor nti bajjeeko after subtracting average social security income from the annual expenditures badividinze esente zisigalawo by 4% okulaba sente mmeka ze weetaaga engeri gye batuuseemu awo nti nga tobaze social security tebamubaze bagamba nti omuntu nga alina social security buli mwezi nga zijja yeetaagayo sente mmeka nti oba Alabama weetaaga $5,330 buli mwaka kitegeeza by the time ng'oli 65 olina okuba ng'osevinze $7,730 bw'oba kaŋŋende simayo oba kuno kuliko abantu abali Arizona ali Arizona weetaaga $6,700 buli mwaka ye $1,13,000 by the time you retire z'oteekeddwa okuba nazo bw'oba ng'oli mu California weetaaga $8,860 buli mwaka kitegeeza weetaaga $1,600,000 by the time you retire kulivinga olwo bataddemu ka 3% inflation bw'oba ng'oli Massachusetts mu Massachusetts weetaaga $8,880 bw'oba oyagala kuritayaringa wano mu Massachusetts weetaaga $8,880 buli mwaka to live comfortably ye $1,69,500 simanyi oba kuno kuliko abantu aba state kyendala California ndoza njogedde California
Michigan. California nyambye wetaaga 1.6. Michigan wetaaga gye 5,015 obuli mwaka, gye 8,82 Maryland Diana simayo bakwali wetaaga 59,000 omwaka, gye 92 naye njagala olowooze ku life bw'enaabeera kati ebiseera ebisinga tetugamba era nga nkyali mu Amerika. Nja kuba naawe nze nja kuba naddayo dda Seattle Washington. Florence abuuza Seattle Washington. Seattle Washington tukulabe. Seattle Washington ojja kuba weetaaga 68,000 buli mwaka, ye 1,14,000 onaalitayalengira. Kati ebiseera ebisinga tugamba nze nja kuba siri wano, nze nja kuba naddayo dda ewaka. Gula tiketi kati. Bw'oba owulira nga time eyo ojja kuba waddayo dda, gula tiketi. Otherwise time eyo egenda kukwata sumagiza nga tokyalina kyakkola. Time eyo ya retirement egenda kukwasa sumagiza olabe nga ne Uganda gy'obadde ng'ogamba nti nze nja kuba naddayo dda e Uganda nga nayo tokyajyayo. Ebintu ebimu ku bye twerabira ebbanga lye tumala nga tetuli Uganda, tetuli factoring in. Omuntu ali mu nsi eno amazeewo emyaka 2. Omuntu ali mu nsi eno nga amazeewo emyaka 2. Ogenda kulaba nga abaana be bali wano, abazzukulu be bali wano, baganda be bali Bungereza, bali Germany, abalala bali wano. Abaana b'abaganda be buli omu alina gy'ali. Kakati nga kitegeeza nti life yonna yonna emwetoolodde oba abantu be bonna abamwetoolodde bali wano oba bali outside Uganda, naye nga ye agamba ngenda kuritayaringa e Uganda. Kakati n'addayo e Uganda okuritayaringa nga bwe yakibala, naye n'asooka aba nga buli muntu yenna yenna amwetoolodde stranger, kubanga amaze emyaka 3 nga tali wano, nga tali Uganda. Kati abantu bonna nze nzijukira nabeeranga e Kampala negenda nakulira waffe mu kyalo ddala Maria, naye nagendanga mu kyalo nga ngamba kane kangendeko ewaffe, gweno tuukanga buli wamu walabika weird. Uli gundi yafa, gundi abo abaana baawo baalwana, simanya gundi n'akola ki, buli kimu nga kiri weird. Naye ng'omaze emyaka gyasinga 2-3 nga togendayo. Gwe tambula ove mu state eno ogendeko mu state endala, omale emyaka 2 nga tojjaamu, ogenda kudda nga buli kimu olaba ng'ekyenjawulo kitategeerekeka. Kati bw'otyo bw'ogenda okuba ng'ozzeeyo Uganda okuritayari, ogenda kuba stranger. Mabanjera nkukwate nkukasuka e Uganda weppu, ogenda kuba stranger. Lwaki? Kubanga buli kiriyo tokola ki? Tokitegeera, Tokimanyi. oba oli awo bagaye nti amasannyalaze gavuddeko. Kati gwe ng'omaze emyaka 2 tokiwulira n'amasannyalaze ne bwe gavaako nga mu windi eno
eri California amasannyalaze ne gavaako ba issuinga okwetonda ne ba issuinga ki kati ate nga gy'ogenze kiri nnomo ewaffe twali twakikwata ti amasannyalaze buli lwakusatu n'olwokuna tegabeerako era nga kiri nnomo nga tugamba nti anti amasannyalaze gagenze nti anti leero lwakusatu kale it's weird but kyenjogerako ge mazima nga ekyalo kyo kyakikwata nti buli lwakusatu n'olwokuna tetuba n'amasannyalaze naye ng'ekyalo kye twogerako kiina bizinesi ezitambulira ku masannyalaze kiina fridge mu maduuka kiina naye nga twakikwata ti abo oba oyagala soda nnyogoga nti anti leero lwakusatu tetuba n'amasannyalaze kati olwokutaano n'olwomukaaga nti ab'emakindye be batalina kati eyo life gwe togimanyidde for the last 30 years kati ate eri nnomo naawe bw'ogigendamu ogenda fuuka stranger mu yo kitegeeza ogenda kwetaaga equipment ezinaakubeeza mu life nga gy'obaddemu otherwise ogenda fa mangu ogenda kwetaaga equipment ezigenda okukubeeza mu masannyalaze nga tegavaako ogenda kwetaaga ebintu bingi ogenda tuuka mu ddwaliro osanga abalwadde nga beebasaawo mu kolido ng'oli bamutaddeko eccupa awo mu kolido ati nga balinze omusawo bagaye nti tubadde wano nnaku omanyi omusawo nti basawo beekalakaasa omanya nti abasawo omanyi bali mu kwekalakaasa nti kati tebakola kumala nnaku 3 eyo ye life gy'ogenda okubeeramu ng'oritayarinze kitegeeza weetaaga ssente ziri extra ku ezo z'olowooza mu bwongo bw'oba ng'onaabeera mu bulamu obwo kati ekyo olina kikolerera kati nti ne woba ozzeeyo okuritayaringira e Uganda ng'olina ssente ezisobola okukubeeza mu life nga gy'obadde omanyidde waakiri egyefaananyirizaako naye jjukira eyo life ogirimu ng'abaana bo bonna bali mu America baganda bo bali London bana basenga bali kakati wano ku kyalo wennawo ba distant relatives be bazze ate nabo bazze wako okubeera awo kubanga we babeera wa mu America enyanze tegavaako ali zinaagenda zikendeera naye bagaye senga nina gundi gye nina okukola omanye eyo oyo naye agende olina kwerabirira oba ng'olina kuhayaringa abantu ba strangers bakulabirire b'otamanyidde ng'abaana bagenda kujjayo mulundi gumu mu mwaka bamaleyo wiiki 2 kwaba balina okuddayo okukola so nga tulowooza ku ssente mmeka ze twetaaga okuritayaringa nazo ne bw'oba oli Uganda kyandibadde kirungi n'olowooza nti mwenyinyuka ku myaka 65 naye njogera ku 65 oba 67 nga bw'ompaayo munnayuganda bannayuganda kale nga 10 abaaweze 65 n'aga ngenze mama njera owandiise omukono ogenda okunsomera abadde kugamba wali ng'ogeza ssente zo kimanyi nti nno abo abajja okukukuumako olumu lwakuyiiya n'okuyiiya naye kaddiru kayagala okukola nagamba senga mpaayo awo badde nsaba munnange onnyambe nalabye wali ka bizinesi kali kakola
tukagezeeko ate kati bwe business bakukuuma n'obamma otya omugezi waakutegeeredde Why mude yamanye Kampala kati gwe tokyamanyiyo gwe tokyamanyi Kampala waliwo alina okutegeerera alina okubulya ebintu bwe bitambula kati ale mugezi muzibu mugezi muzibu so yensonga lwaki saagala nnyo tulowooze ng'abaritayaringidde e Uganda yadde tugenda ku ritayaringira Uganda because bw'olowooza nga ritayaringidde mu America Uganda ejja kunyumira kubanga ogenda kubanga sente ze wapulaninga nnyingi ku ezo ze weetaaga naye obuzibu kulowooza nga ritayaringidde e Uganda in actual sense no ritayaringira mu America sente ezo ziba ntono nnyo z'obaze okulitayaringa nazo so tugambe nti of course ndi Massachusetts so tugambe nti ono yeggwe weetaaga $1 weetaaga $8,800 okulitayaringa buli mwaka $1,064,000 bw'ojja wano mu ofiisi yaffe tuyina kye tuyita personal financial strategy. Personal financial strategy ekuyamba naawe kennyini okulowooza beyond ky'olaba. Ekuyamba okutegeera nnina kubeera wa. Nja kwogera nnyo ku financial kye bayita financial foundation. Kye bayita financial foundation kwe kuzimba oba gwe musingi gw'okuzimba obugagga mu America oba ne mu nsi yonna kye twandibadde tufollowinga. So mu kuzimba obugagga buno waliwo formula gye tugoberera kye tuyita financial foundation. Naye njagala olowooze ku life yo ng'oli mu Massachusetts tukirabye nti weetaaga $1,000,600 okulitayaringa obulungi. So weetaaga investment ya $1,000,600 by the time you retire ng'oli mu Massachusetts. Kitegeeza ki? Kitegeeza $1,000,600 bagambye ze sente gye $8,800 omwaka. So $8,800 buli mwaka. Now life engeri gyekulamu tulina kye tuyita X-curve concept. X-curve concept eyo nja kufunayo olunaku nginyonyole bulungi. But briefly eyogera ku bulamu nga bwe buli. Decreasing responsibility and then increasing building wealth. Nti life yo bw'oba okula otandikira eno wansi nga tolina responsibility n'ogenda ng'okula no responsibilities ezo n'otuuka ekiseera nga responsibility zituuse ku climax. We zituukira climax kitegeeza osowerera abaana osasula ennyumba okola biki kati life neetuukaawo responsibility ne zitandika okukkirira kubanga abaana kati bakuze beerabirira abazadde probably be wali olabirira baafa probably bintu bingi ebize bikyuka ezo responsibility zigenda zikendeera. Responsibility bwe zigenda zikendeera ate responsibility endala ne zambuka kwerabirira because kati otuuse mu life nga responsibility gy'olina yeggwe.
wabula ekyo nga tewakitegekera ate luli ng'okyalina responsibility ziri kubanga wali ogamba kikulu nammande nammwe ebintu byamwogera birungi naye bannange tulina biiru nnyingi kati biiru ennyingi oba otuuse mu kiseera ekyokuzikujjukiza nti ekikulu munnange walina biiru nnyingi we bakugambira okwesevingira ng'olina okwebeererawo wekka nga omwana ne bw'onoomugamba nti naye bannange mpulira nga omugongo leero bannange nasuze bubi nga mami bambi ng'olabye olabye bambi omanyi ne gundi naye ne mukyala wange naye yabadde waati ne waati kati ng'omwana omutadde mu minzaani ayambe ggwe ayambe mukyala oba mwana we kitegeeza oteekeddwa okwerabirira at that point. However, point eyo w'ogituukiddemu it is very late okubaako n'ekyo weekolera. Ensonga lwaki bino tubyogera buli lwakuna ne tuwogana ne tubijjano ne tugamba mu sharing linki weereza buli muntu abiwulire weereze dererere because at one point ogenda kubeerayo bw'omu. Maybe Katonda alikomyawo eddoboozi lino n'oliwulira n'ogaana akasajja ako kajjanga ne kaleekaana ng'otudde awo wekka kaakati ogamba naye kati wano nkoze ntya kubanga baakugambanga ng'olowooza ebyo by'abantu bakulu gw'okyali muto kubanga baakugambanga ng'olowooza nti ekikulu oyo naye ayogera nnyo kakasajja kantama kwogerayogera buli kakusanga insurance biki kati awo munnange essaawa eyo ng'okaagala naye nga tewali kyekasobola kugolera. So yensonga lwaki oteekeddwa okweyamba kati ng'okyalinamu ku maanyi. Tubaze wali okusinziira ku Bureau of Statistics nkugambye zino figures baazijje ku government, in other words zino figures za government. Kati kiki kye weetaaga njagala tukibale. Ono njogera ku muntu ali e Massachusetts. Bagambye nti bw'oba opulaninze ng'oritayiringidde mu Massachusetts w'oritayiringira weetaaga $1,600,000 zikutwala emyaka 25. Kitegeeza okuva ku 65 paka ku myaka 9. Kakati bw'oba okola $8,800 omwaka bw'oba gye weetaaga ate wano njogedde ku investment naye ate waliyo emergency fund. Singa olwala olwaleero weetaaga ekitono nnyo half ya zino ssente nti singa kitegeeza singa ndwala okumala emyezi 6 nga sikola nsobola okubeerawo. Kino kyenjogera si kyangu. Nange kenyini akikugamba nkyabonaabona nakyo. Naye enjawulo nti nze nkimanyi era ndi mu kulwanagana nakyo nkituukirizza ntya. Sente zenkola omwaka mbeere nga nsobola okubaako ne sente hafu yaazo nga ziri saved. Singa sikola ninaako wengenda nenkola bye nnina okukola. So hafu ya zino gibiri $4,132 ze weetaaga ku akawunti yo essaawa eno. Singa olwala leero okumala emyezi 5 weetaaga $4,114 zisobola okubeezaawo mu myezi egy'etaano. Date weetaaga okuba ng'oli ku 0. Singa ovaawo olwaleero abantu bo tebagenda kubonaabona na mmotoka yo kubanga yo banka ejja gitwala. Banka nti yo temanyi nti wafudde. Era bwe bakuweereza basigala bakuweereza gundi biiru balaba nga tewali kivaayo ng'emmotoka bagaa nti tuginonye. Kakati bw'ovaawo olina okumekera sure togenda tulekera bbanja. Ate protection
protection weetaaga okuba ng'olina date yo nga tugitunuddemu yenkana ki tisinga ovaawo olina okulowooza nti singa mbaawo olwaleero bbanja lino basobola odisasula basobola okubeerawo emyaka 10 basobola okusasula mortgage basobola okusoma ne bamala ye proper protection proper protection tujja gigendamu naye olwaleero njagadde kwogera ku kino okusinziira ku eno article njagadde okwogera ku sente mmeka ze weetaaga for retirement. Now kitegeeza bw'osinziira ku eno life yo yeeno you need 1.64 which is 1.7 million to retire with. Obuzaayo olwo tukitutte retire ku myaka 65 obuzaayo emeka gambe nti oli kwana leero obuzaayo 25. Kakati njagala tubale sente mmeka ze weetaaga sente mmeka ze weetaaga okuba nazo okuba ng'osevinga okusobola okubeera ne ssente ezo. Tulina wano savings calculator yaffe bw'ojja ku website yaffe ti bwe mba njagala okuba ne miliyoni 1.7 nina kusevinga ssente mmeka mwami calculator ketubuulire miliyoni 1.7 nga ntandiseewo na mmeka nga siyinaawo yadde wali yansomesa kusevinga kati njagala kutandika. Now bwe tubala essente ezo ng'ozitadde mu akawunti yo eya banka neekuwaayo nga bwe tugenda omanyi njagala nnyo era okubala nti njagala nnyo Google kwange mpa result ez'amangu. Bwe njibuuza hi Google banka zituwa rate ki eya interest rate for so tugambe average interest ekiwandiika batya interest rates in Massachusetts. Hi Google, can you give me an answer? Google nganga nti sagala mortgage njagala banka. Google ngangamba nti oyagala essente eza banka savings account mu banka njagala average interest rate or savings account in Massachusetts. Okay. Best savings account in Massachusetts. 0% maker. The average interest rates for saving accounts in Massachusetts vary, but the best rates can be around 4 to 4.5. But wano mbanzi taddemu ki onoosoma wano mba sente zino sizitaddemu savings account eya bulijjo mba nzitadde mu account endala. Tujja zoogerako nnyo nga twogera ku emergency fund. But njagala okay kangambe Bank of America. Boom.
Average interest rates for a savings account at Bank of America is 0.01%. Wonderful. So I have 0.01%. Njagala kutegeera jjukira kye tugoba. Twagala kutegeera nti bwe mba njagala okuba ne ssente ziri ze bagambye mu article nga ndi Massachusetts nga mpumudde. Nina kuba ne ssente mmeka ze nsevinze. Bwe tuziteeka mu Bank of America mu saving account. Tukalculatinga nti tukikoze emyaka 25. Okumala emyaka 25 egijja weetaaga okuba ng'osavinga 15,600 buli mwezi. Okuva guno nno gwe tulimu omwezi guno January. Olina okuba ng'osavinze 15,600. Now, bwe tuteekamu high yield saving account batugambye gundi eri 4%. Average. Mu high yield saving account normally zetugamba zoba oteekamu nja kuzoogerako nnyo mu emergency fund nga twogera ku emergency fund. Bwe tuteekamu high yield saving account weetaaga 32,000 buli mwezi. Ng'ozisevinze okumala emyaka 25 egiddako. Oba bwe tugenda mu account ezituwa 8 to 10%, tubalenga 8%. Bujjano ne tukuwayo account esobola okuwa 8% to 10%, oba weetaaga $1,700 buli mwezi. Kati ekizibu nti n'$1,700 lunaavaawa. Singa waakiri bagambye 1,000 naye 1,000 ebikulu ebintu byabwe bya bbeeyi. Gwe jangu osavinga 1,000 ffe tetukuyinaako buzibu. Tetukuyinaako buzibu jangu osavinga 1,000 naye ekizibu kiri kimu nti 1,000 ekyo ky'ogenda okusavinga bwe tukibalamu wano ti nsavinze dola zange 1,000 nkitaddemu kansooke nkizeeyo era nkiteeke mu ki Bank of America 1,000 kyo okumala emyaka 25 ekijja. Osavinga 1,000 kyo ogenda kwetaaga ogenda kuba osavinze mu myaka 25 ogenda kuba osavinze $3,000 Bank of America mu myaka 25 okuva kati ng'osavinga 1,000 kyo oziteeka mu bank. Omanyi mwami Kakande ebintu byammwe birungi naye kyogamba nze sisobola kwesavingira ssente zino. Osobola bulungi nnyo nga teri yadde akubye ku mukono. Naye just njagala okimanye nti mu myaka 25 ojja kuba osavinze $3,000. Ati kegambye weetaaga mmeka? $1,064,000 ojja kuba osavinze $3,000. Kati $3,000 giyinza kukola ki mu myaka 25 okuva kati? Kitegeeza 1,000 ekyo ky'oba okituwadde bw'okireeta wano tusobola okikuteera mu akawunti kuwanga 8%. Akawunti eyinza okuwanga 8%. 1,000 kyo oba ogenda kufunamu $9,500 mu myaka 25. $9,500 mu myaka 25. Kati eno ensonga lwaki njogera okwesasula fast.
because wano njogera ku dola 10 naye nazo tozeewa n'ekikumi ekyo nakyo tetukyewa. Omanyi okusevinga kirungi nze information yammwe eyo njagala naye nkyalina ebintawaanya. Omanyi kaakati nina abaana b'abaganda bange mbaweerera okitegeera kati ate baganda bange bambi tebalina mirimu nze alina okuyamba ku baana abo naye nga ebintu byammwe birungi era nze bwe naamala abaana abo ne mbatuusa nja kujja mbikole. Maybe w'onaabatuusiza ojja kuba tokyalina myaka 25 ng'olina 2 tojja kuba weetaaga sente mmeka. So kiddayo ku ki? Kiddayo ku kutegeera kiki kye nnina okukola. Kiddayo kutegeera nti nze ndi important. Because bw'oba okola emitwalo 8 omwaka, emitwalo 8 omwaka, sente mmeka ezijjako ewuwo z'ogamba nti zino zizze wange zino zange. Ensonga lwaki nnemezaamu ku 2 hours nti bw'okwata ezo 2 hours buli mwezi buli lunaku n'ozikwata n'ozeewa n'ozeeta n'ogamba nti 2 hours zange nti enkola nze $2 ye 2 hours $4 nti $4 omwezi lwe $8 $8 omwezi $8 omwezi bwe singa ozikwata n'oziteeka mu account ekuwa 8% okumala emyaka 25 oba oyina emitwalo 76. Kale yadde bagamba million 1.6 naye at least ku 76 era kale naye kizibu $8 ono omwana alina n'ekyejo $8 luvaawo kukwena enkonome yawano $8 nkituufu nga kyoyogera kituufu oli mutuufu $8 olwo dukwata ssebo n'olwejjako ng'olina okusasula rent olina osasula emmotoka olina osasula biki luzibu. Naye lwaki luzibu? Kubanga tuprioritizing rent, tuprioritizing emmotoka, tuprioritizing bye tutagenda kubeera nabyo 25 years to come. $25 years later, emmotoka gy'osasula ojja kuba togiyina. 25 years later, ebintu byonna ebisinga obungi by'osasula pozi mortgage. Naye ebintu by'osasula ebisinga bijja kuba tebikyaliwo 25 years later. Naye ate nga bye bikumalidde time ne ssente. So nga ate bw'okwatako ssente zino nkugambe ziri 2 hours. Bw'okwata 2 hours every single day ze $8. Bw'olukwata n'oluinvestinga mu account ekuwe 8% oba oyina emitwalo 76 n'ekitundu after 25 years. Tetwogedde ku bya insurance ebyo tetunnabituukako. Tetwogedde ku biki wabula njagala olowooze ku kye tuyita retirement. Kye njogerako. Article yino endala. Njagala nnyo okusoma article zino mumanye ne source wawo enzijja naawe ogende ozisome. Otegeere nti bino si byange, si lugezigezi. Nange nsoma bisome eno MSN naawe osobola okugenda n'ogisomako. Eri gye nasoose okusoma yabadde article ya MSN nayo. Bagamba how much you should save for comfortable retirement.
ne bagamba there is a magic number for retirement savings. Setting aside 15% of your annual salary before taxes is a good place for many people to start. Experts say. Which expert wano tebanneebuuzaako nze nga expert naye kye ŋŋamba nti kitegeeza sinze yabiwandiika naye kyekyo kye bagamba kye nkugamba 15% of your annual salary before taxes. 15% kitegeeza nti bw'oba okola $, emitwalo akyeta yange eriwa 15% kitegeeza nti bw'oba okola $, emitwalo 6 omwaka ze 15,500 omwezi 15% ze $9 z'olina okweggyako n'ozisavinga n'oziinvestinga. $9 ku mitwalo 6. Eno article sinze yagiwandiise naye just njagala okitegeere ti bwe twogera ku $9 okay buli mwaka nti nsavinga $9 nkola investment ya $9 omwaka every year annually for the next 25 years nga sente ezo zitaddemu 8% account ogenda kuba ne sente mmeka ogenda kuba n'emitwalo 7. Enjawulo eriwa nekiri kye mbadde nkubalira. Just bo bagambye 15% nze ne gamba 2 hours. Eri article ya mawulire sinze yagiwandiika naye nze nkugambye 2 hours nawe olaga nti $15%. Starting early is key. Kino luno luzungu si lwange lubimu okusinga luno. Luno luzungu si lwange. Naye bagambye starting early is key even if it's just a small amount. Nva kwogera ku $100. Kale bw'olaba ng'olunaana lungi nnyo tandika n'ekikumi oba 200. Naye nazo tetuzitandika nazo. Kubanga tulina bye tukola omanyi kaakati ekikulu tuyina buli reason yonna lwaki tetutandika. Naye wano mu article eno omusajja agambye those who start later will have to boost their savings rate. Omanyi kye kitegeeza? Ti buli lwolwawo ogenda kwongeza mu ssente z'osavinga. Buli lwolwawo n'otatandika kusavinga ogenda z'owetaaga okusavinga ogenda zongeza. Invest in a tax advantaged account nga 401k or individual retirement account and make sure your asset allocation is too conservative relative to your age. N'agamba many Americans are anxious and confused when it comes to saving for retirement. How much should households be setting aside to give themselves a good chance at financial security in older age? Bw'okkirira wano n'akugamba savings rates change from person to person based on factors such as income and when they started saving. It's also inherently impossible for anyone to know when they will stop working, how long they will live, or how financial conditions may evolve, all of which impact the value of one's nest egg and how long it must last. Olw'okuba tetukirinaako control kutegeera kiki kye nnina kola, agambye 15% is probably the right place to start. To start 15%. Now, ekizibu nti ffe 15% ezo ssente abantu abalala bazinyumirwa. Ffe tetuzirowoozaako kuzeewa.
kubanga tulaba nga nnyingi. Omanyi bampa insurance awo nzijjako $5. Very expensive. Eki $5? Ye $5 annanga Abannayuganda. Nze insurance omuzungu yagimpa nsasula $2. Osasula $5? Bakubba abo Bannayuganda. Abannayuganda bano aboogera naawe tewaliwo kampani gye baali batandise ng'esevinga ssente. Wabula bye tugamba naffe tubisanzeewo ne tubiyiga ne tubikozesa. Kati ensonga lwaki tujja twogere naawe obikozese. So bw'obikozesa because naffe tubikozesa. Ate twagala tubikozese ffekka. N'eyo insurance gye bagamba $2 naffe tusobola ogikuwa era tugiyina wano. Era tugigaba tutera ogiwa abantu. Bwe tulaba nga gy'osobola nga tugikuwa. Wabula tukunnyonnyola ebigenderako tugamba nti tugikuwadde naye kino nekino kirinde. Kati omuntu agenda kugamba $5. Naye jjukira nti bw'okwata $5 n'obisevinga mu akawunti nzizeeyo wano. Bw'okwata $5 n'obiinvestinga. Okay? $5 n'obiinvestinga. Okumala emyaka 25 ate bagamba ogenda sasula emyaka mingi. Sijjagala sasula emyaka 4 ndye ku ssente zange. Aha. Nze njagala singa obadde wammanga osasulayo just myaka 3. Njagala mpeeyo $5 zange. Nina nze $5 zange 5. Njagala nzisasule emyaka gyange 3 mbe nga ndyayo kasente kange. Okiwulidde? Naye bwe bagamba $5 bw'osasula emyaka 2, 3. $5 ebyo bw'obikwata n'obiinvestinga buli mwezi emyaka 25 oba olina $47,000 nga zizo wooya $47,000. Bw'obanga ozitadde mu akawunti etajjaako erina omusolo, bw'osasulako omusolo ne woba olina 25% omusolo, 8683 times 25%, $478,683 times 25%, 75%. $35,000 gy'oba oyina. Oba oyina $35,000 egy'okulyako after 25 years. Nga wakwata $5 n'ozinvestinga yadde ng'omaze osasula omusolo. Kale ate akawunti wano gye tugenda okuwa teriiko kusasula musolo. Sente ze wandisasudde wano mu musolo ate wali ozisasuza insurance such that singa oba ovuddewo ne family efuna ezijja mu insurance gye wafuna. Naye omuntu agenda kugamba nze njagala wamma, nze njagala batugambe nti nkwata $5 lwange ne nduinvestinga ate nga mu myaka 3 nsobola okuggyayooko kasente. No problem, katukibale. Mu myaka 3 ng'okwata $5 n'ozinvestinga oba olina sente zo mmeka? 2,000. 2 z'oba oziyina. The Barbarian nga mulabye n'omuliro. Agambye omuliro gututwala ndoza ali California. Mulabye n'omuliro bambi abe California.
ogamba kusavinga $5 naye tuba tusitadde mu platform eya 8%. Oba osavinze 2,000 mu myaka egy'esatu gy'oza oyagala okulya. Ogamba njagala mbe nga nze wamanzi nze negirayoko ku sente neeriira. Naye bo bagamba emyaka tikyandibadde kirungi n'oggyayo sente dda. Yes, twogera ku time. Sente zo oyina time emala sente ezo kula. Because bw'oba toyina time emala zigenda kuba sente ntono nnyo. Ensonga lwaki olina otandika amangu oziwe time emala. Komyewo wano. Omusajja ono omuzungu yawandiika eno article agambye 15% is probably the right place to start. What is 15% of your pay? Bw'oba okola emitwalo munaana omwaka, 15% ze $1 omutwalo gumu mu 2,000 z'oteekeddwa okuba nga z'osavinga buli mwezi. Ze $1,000 buli mwezi. Bw'oba oyagala okuritaalinga obulungi $1,000 omwezi. Agambye atya? If I make 5 million, I don't really care about Social Security because it won't really make a cent. When I day I will get the Yagami, those with lower earnings say less than 50,000 a year can probably save less, perhaps around 10%. Conversely, higher earners, perhaps those who make more than 200,000 a year, may need to save closer to 20%. Tewaliwo kana kantu njagala oketegereze zino statement ebbiri. Tubwoba okola emitwalo 5 obanga toweza emitwalo 5 kale gwe newo savinga 10%. Kitegeeza life yo tegenda kulongooka. Naye just weetaagamuko kale okubaayo kale n'akasente. Kale ate ow'emitwalo 2 ne bamugamba saving ya 20%. Ngolowooza nti ono ajja kuba bubi okusinga ono kubanga ono bamugambye 10%. Ono era ajja kubeera mu life eri better than ey'oli. Naye kale ono bamusaasidde. Tolwekuba olenda okola sente ntono kati kale munnange. Engeri gye wamanyira life eyo kale saving ayo wakiri 10%. Ze 5,000. Naye guess what? Ne 5,000 nazo tetuzisavinga. Nazo tetuzisavinga. So ng'ate bw'okwata 5,000 nozi investinga okumala emyaka egyo 25. Kumala emyaka 25 mu platform ekwa 8%. Ng'okutta 5,000 buli mwaka. Waakiri kale obaayo n'emitwalo gya 39. Naye nazo tetukola ki? Tuzisavinga. Lwaki? Ekikulu tulina ebintu bingi. Ebitwala sente bingi. Kapalaga ebintu byemwogera birungi bambi. Nze mbawagira. Naye bannange ebintu ebitwala sente bingi. Oli mutuufu. Ebitwala sente bingi. Naye bigenda zitwala nkulayirira paka ng'otuuse ku retirement. Tewali kigenda zikiza n'eki? Ebyo ebitwala sente munnange bigenda zirya paka wonootuuka ng'otuuse nga tokyasobola kugenda kukola nga bakuwalula bwozo nga mukulu genda ewammwe ndowooza katukolera emikolo gya kuritayaringa bakusindiikirize busindiikiriza bagambe banaye mujje tusondere gundi adde e Kampala. Sinakindi wayitewo emyezi 2 tukusange karibu. Embeera eganye Kampala. Eganye. Wabula kati twogera ku savinga owulira nga kyamaanyi nnyo kizito. Tekisoboka. Ezo sente nnyingi mwami Kakande tezisoboka. Banaye mwe mulabye muli baana bato. Ezo sente nnyingi. Kituufu oli mutuufu sente ezo tezisoboka. Naye sente zo
abazirya tebagenda kujjukira yadde. Esente zezo abazirya ojja banoonya mu tayimu eyo nga tobalaba. So nga ate gwe wandise savingidde ne zikuyamba mu dda mu tayimu eyo nga okuze ng'ofuuse muntu mukadde nga tokyasobola kukola. Yensonga lwaki tukujjukiza ne tugamba lwaki teweesevingira. Munnange weesasule. Munnange ne tujjayo buli kitabo kyonna ne tukikubaawo ekyogera ku kwesasula. N'ogamba ebintu bye boogera birungi naye bannange owaffe tuli oba nze ndi muzimu ki kale mazima ebintu ebyo nabiwulira n'omwaka ogwedde ne ngamba ngenda ttandika naye kati guno buli lw'otatandika n'obiwulira n'obikomyawo bigenda fuuka birungi naye tebigenda kugasa. Bino byenjogera ne bwe naabyogera enjuba n'etandika kuva ku west ng'edda ku east nga tobitadde mu nkola tebigenda kukuyamba. Era ogenda sigala ng'ogala kimu akasajja ayogera bulungi bambi bw'ogenda ku bintu bye ayogera bulungi omwana oyo bambi. Owoze omwana ayogera bulungi naye ng'obulungi bw'ayogera tebulina kye bukuyamba yadde n'aka. Kubanga wagaana okubaako ne byokola ebikuyamba okutandika. So nagambye nti bw'okomawo wano yala kujjukiza twagambye nti olina okujjukira ku life bw'erina okuba oba ojjukirawo wano. Bw'onojja ku ofiisi yaffe oba n'oyogera n'omu ku basomesa baffe eno tuulu bajja gikuwera bwereere. Tuulu eno nnungi okuba nayo kubanga ekuyamba okutegeera life wa woolina okuba. Ojja tuula naye akulage engeri gy'osobola ogikozesaamu ogikozese mu bulamu bwo obwa bulijjo n'okwebala. Nsobola ntya okwebudgetinga. Naye nkugambye nti weetaaga miliyoni emu mu Massachusetts batugambye weetaaga miliyoni emu emitwalo 7. Emergency weetaaga mitwalo 414. Deeti weetaaga 0. Proper protection oba insurance ekitono ennyo weetaaga 10 times your income. Kitegeeza gye mitwalo 88. Ne bwe tuba tetubaze bino. Bwe tuba tetubaze mortgage tetubaze biki ekitono ennyo weetaaga emitwalo 88 mu insurance. Nti singa ovaawo olwaleero ng'olina emitwalo 88 gy'olese mu insurance abantu bo basobola okusoma basasulako ku bbanki kale basobola okubeerawo okumala emyaka 10 nga tebabonaabona. Nenze nina bakwano bange bangi nnyo bweŋŋamba bino ebintu nga naye Mukama akuwa omukisa bambi omanyi ky'oyogera kituufu. Nange omanyi tubeera wano ne tukola sente tuziraba ky'oyogera kituufu nno. Naye mwami kakane nkyali bize kati mpaamu guno omwezi ne guggwako omwaka ne gugwa. Buli omwaka ogugenda anti kati wano tubadde wano olaba twogera ku 15. Ontwale twogera ku myaka 25. Kati nina abantu benayogera nabo nga nakatandika guno omulimu kati wayise emyaka 3 kitundu tubale 4. So eyalina emyaka 25 then kati asigaza 21. Kitegeeza we yandibadde alina emitwalo 39 ng'alitayalinze ng'akitandise then kati ajja kuba alina emitwalo 27. Anti buli mwaka ogukwetoolako gwetooloola eri. Gwe buli mwaka gw'olaba gugenda eri gwetoolayo. Kitegeeza ogenda kuba na mu less.
neno munnange ng'ate ezo sente zikola ki? Tewali. Wabula olabula byawo noga sente mbate ndola ebisatu awo. Mani gwe nawadde kaataano. Gundi ne muwaako ekinaana. Hala sente za Amerika bannange. Sente za Amerika zidduka. Sente za Amerika zigenda kudduka paka wonootuuka nga tokyasobola kukola ate ng'ozeetaaga. Tezijalekera awo kudduka tebakulimba. Zigenda kudduka ekikumi paka wonootuuka nga tokyasobola kukola naye ng'ate zikyakulaga zikyayagala kudduka. Kati gw'otandika kubanga obadde oziwaana sente za Amerika zidduka, sente za Amerika zidduka. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti tulina ebintu bye tuteekeddwa okulowooza ku nkola, okutegeera mwaka guno 2025 ngikole ntya. Nkugambye nti olwaleero singa okwata $10 buli lunaku 10 noga nti zino $10 zange buli lunaku. Guno omwezi gwa January gugenda kugwako ng'olina $310. Ennaku 365 zijja kgenda okuggwako ng'osevinze $1. Ennaku 365 ng'okwata $10 n'ogamba zino zange kanzi investinge. Awulira Kapalaga ayogera nkwate $10. Ze $365 times 10 ze 365. Okumala n'okikola ekyo okumala emyaka 3. Okay? Right on the 30. Swahili was 36. Tuwajiweza huu. Ndoboza. Okumala ekyo n'ekikola okumala emyaka 3 nga nsavinga $365. For the next 30 years, ngenda kuba $40,000. $10 buli lunaku. Okumala emyaka 3. Nja kuba $40,000. Gwe ojja kuba nga oli awo ng'era twogerako naawe ogamba mugagga 30 years later. Andi gino emyaka gidduka. Gidduka. Ne gwe just bw'owejjako $10 nojja noga Mama Angela namande mundage 10 lyange lino nditeekewa. Bo ne bakufunira account mwoteka 8%, ngekuwa 8%, oyina kuba oyina $40,000 mu kakaaga. Bw'ojjako omusolo, bw'oba osevinze mwesasula omusolo, ne bw'oba ng'oggyeko omusolo 446,562, n'oggyako omusolo waakiri oba oyina $33,000. Osevinga 10 buli lunaku 10. Kati ffe tulowooza ezo sente enzibu nnyo tezikoleka, ezisoboka. Kikulu tamanyi, kikulu nina abaana. Mwami Kakande, nze nina abaana bendabirira, abaana ba sisita wange, abaana gundi nabo nze ne gundi kakati ate ennaku ezo manyi ne ku kyaki eyo tulinayo kino, kakati ate ennaku ziri tulina ne kino, ate n'emmotoka manyi nakajjayo n'emmotoka awo, emmotoka yange yali entawaanya nejjayo emmotoka, kalemo kanyisasula $7. Kati byoyogera birungi naye tebisoboka, sente sizirina. Oli mutuufu nange nkiraba. Naye njagala okujjukiza nti emmotoka gy'osasula $7
Calculator eno njagala nnyo kubanga enzigirayo kye njagala okugamba. Emmotoka eyo gy'osasula $7 buli mwezi ne bwe baba bagikuwera ku 5%. $7 osasulayo 5% for the next 7 years. Ogenda kuba osasudde $7,000. Kale tugambe bakuwa myaka 4, ogenda kuba osasudde $3,700 naye nga gwe wagigula $2,200. On paper emmotoka eyo gy'ovuga wagigula $3,000 oba $2,200. Kankubalire yange on paper emmotoka yange nagigula $3,300 on paper. Nibanga nti ogenda sasula $460 buli mwezi kumala emyaka 9 kubanga saalina credit. Sijjukira interest rate yaayo naye bw'obalamu manyi sasudde sente mmeka bwe tubalira ku 5%, bwe tubalira ku 0% manyi sasudde $49,000 after 9 years nga nze nagigula $3,300 on paper. Naye emmotoka eyo olwaleero naakamala naye emyaka 4 yafa, erina problem. Kitegeeza neetaaga either empya oba because okugikola kikyabalemi. Nza okuba neetaaga empya nga nzirayo wano ansasula emirala. Mu myaka 25 bwe mba nguzeemu emmotoka 3 49680 myaka 25 mba nsasudde, bwe mba nguzeemu emmotoka 3 nga nzigula bwentyo mba nsasudde $14,900 $14,900 mba nziguzeemu mmotoka. Singa mu myaka 25 nvuzeemu emmotoka 3 olwo nvuze mpola neegendereza oba oli awo ndi mukyala. Baba bambi bagamba bavuga obubi emmotoka. Katukitwale ndi mukyala nzadde avuga mpola. Mu myaka egyo mu myaka 25 mba nvuze emmotoka 3 bwe mba nzisasula bwentyo mba nsasudde $14,900. $14,900 bwe tugibala wano 14,900 tugambe nti nsasudde omulundi gumu. Okay, nsasudde omulundi gumu enkibale ntya wano mu calculator yange. What how much kibale ntya kibalire ku ki. How long will it take? Manyi bwe mba nkibala wano naye basically njagala kugamba nti emitwalo gino 14,900. Okay, wa $460. Okay, kale kambale dola zange 460 singa nzikwata for 25 years nga nzisavinga. Okay, dola 460 nga nzisavinga for the next 25 years. Buli mwezi ngenda kuba nga mu myaka egyo 25 nga nzisavinga busavinzi nja kuba nina emitwalo bwe mba nteekamu 8%. Mu 8% mu myaka 25 egyo nja kuba nina emitwalo 44. Wali nja kuba n'emmotoka 3 zenguze
mu myaka egya 25 naye naaba ninako motoka mmeka emyaka 25 wegiggwerako ewali kyokka singa nzikwata nenzinvestinga wano nja kuba nina emitwalo 44 ate tetuvuga emmotoka nedda si kyeŋŋamba olina okuvuga emmotoka naye nkulaga nti priority zaffe tuziteeka mu bintu birala nnyo ebitagenda tuyamba nnyo nga bw'oprioritizinga emmotoka bw'olina okuprioritizinga okusevinga tetugamba nga bw'oprioritizinga emmotoka bw'olina okuprioritizinga okusevinga kubanga gwe oli more important n'okusinga emmotoka. So yensonga lwaki kiri very important okwogera ku nsonga zino mu budde bwe buti naddala ng'omwaka gutandika okutegeera ki kye nnina okukola okutegeera priorities zange nziteekewa. So mwebale nnyo okumpuliriza. Bw'oguba gwe mulundi gw'okusoose okujja ku musomo gwaffe gubeerawo buli Lwakuna ku ssaawa 2 ez'e Massachusetts paka 4 twogera ku bintu ebiri very instrumental mu bulamu bwaffe. So Nkyala Ssentumbwe ndaba wanmutinze sooka oggwe oba otubuuzaako. Nkyala Ssentumbwe. Gy'oli maama? Okay. Namande mumpulira? Essebo. Mpulira bulungi. Mumpulira Namande? Sumani Michael, mumpulira? tukuwulira bulungi nkuddamu oba towulira? Tompulira? Ompulira oba tompulira? Kyekintuuseeko simanyi oba Tukuwulira gwe totuwulira. Michael, tukuwulira ffe. Tukuwulira bulungi lwakuba nti gwe teweewulira naye gwe owulirwa bulungi nnyo live and clear this side. Naye ate nange wano nga sikyakuwulira nga nkuwulirira eri. Kati weemyutinze. Weemyutungulule. Unmute Michael. kati ompulira? Ntandise okuddamu okuwulira. Okay, badde ngamba Otuwulira? wadde ayogera. Gwotuwulira. Mbawulirira wano ku nnanka yange. Mbadde mbuuza Mukyala Ssentumbwe simanyi oba ayogedde oba tayogedde nga nze atamuwulidde. Wanje? Tannaba kuyogera. Okay, Aisha tubuuzeeko. Aisha simanyi oba Aisha. Nina abantu bejagala batubuuzeeko mangu. Mwami Aisha, yes. Bannange mbalamusizzaako ntuuse leeti mbadde meeting ngyerabidde mwebale tuweereza. Bambi Aisha nga weerabye meeting obugyerabira wakatuuka kyo gy'otuuke. Mbadde naakatuuka. Aisha ani akuyita wano? Wangi? Ani akuyita wano? Gompita. Kati ngenda kukwasa Namande. Aisha bakunkwasiza mukanda wange. Kale. Olyo Nakawooya. Nakawooya. Nakawooya ngenda kukwasa Namande. Kale. Aika namba ya Aisha ogirina? Oyo mwannyinaze. Nzijukira bujjukizi linnyo ojja kugimpa. Okay, kale weebale nnyo. Flo. Flo sooka ombuuzeeko Flo.
nina abafulo bangi nnyo bemmanyi ewange eyo. Waliwo Nze fulo okuba eyazze omuntu eyakedde nga yeyasoose ne ku mukutu guno era y'oyo ndowooza olwaleero. y'omu bafulo bembeera nabo ewange. Eh. Flo, can you unmute and say hello? Okay. See, mwami Sinless sebo tubuzeeko second, 30 second. Mwami Sinless. iPhone. Waliwo omuntu aliko iPhone. Nkuwulira ogamba otya? Sebo ndi bulungi. Mm. Ogamba otya eyo? Ndi wano obwedda mpuliriza. Sirina kye ngenda kwogera. Ebyo bimala. Amina. Yegwani Sebo. Michael. Wanje? Omulesi agende nga ye iPhone. Oyo ade iPhone tannayogera. iPhone ndaba unmute. Mbadde mmanyi nti omulesi agende nga. iPhone yogera Sebo oba nnyabo. Ebale nnyo Ssebo, nsinzidde California. Osinzidde California bakuyitaani? Peace. Peace webale kubeerako. Peace ki ky'osinza okwagala mu bye njogedde leero? Okutandika nga bukyali. Immediately. Ani yakuinvite nze wano? Nabalabye ku mukutu gwaffe gwa Uganda Community. Mba joininga. Okay. Mbadde njoininga ne gundi Mr. Rogers. Kati bwe nabalabye, I have so much interest now. I just want to run every single thing. Okay. Kati nengamba nange kanyegateko. Okay. Webale nnyo kati ngenda kukwasa naawe Nammanda oyo. And waliwo gwe nnina already. Gwolina bamuyitaani? Gloria. Okay. Kale webale kubeerako tho. Yebale nnyo Ssebo, tusiimira ddala. Amiina. Kale. Mwami Kimuli 19. Wangi Ssebo. Ssebo tubuuzeeko. Mbalamusizza nnyo. Weewaawo. Kimuli oli wa? Nze owa Abu Dhabi. Ani? Nze owa Abu Dhabi. Kimuli owa Abu Dhabi. Okay, webale kubeerako. Webale kubeerangako Kimuli. Okay. Mwami Sekitto tubuuzeeko 30 seconds. Sebo. Expedito. Mwami Alex naawe tubuuzeeko. Alex Kato. Omuguka palaga mujebale Ssebo, yebale kusomesa nsi. Amiina Sebo. Thank you. Tusiimira ddala Ssebo, tusiimira ddala. Weewaawo. Tusiimira ddala. Ki ky'osinza okuyigayo leero, Alex? Okwefaako n'okwesasula. Awo nze ebbiri ezo zirina kudda mu nze. Okitegedde? Yeah. Amiina. Ssebo toyinza tweyazeege. Kale. Maureen tubuuzeeko 30 seconds. Maureen. Anne Kasenge tubuuzeeko 30 seconds, ma'am. Hello. Hello.
Nze Anne Kasenge Iye nyabo. naye weebale nnyo ssebo tuyigiriza ekintu kino. Naye nze w'oyogeredde okusevinga ssente nali nkikola. Nga ngamba employer wange naggulawo akawunta endala nga tusobola kutuukayo eyo wala nga nkangule sijja gijjayo nga banteerayo ssente ezo eza saving ate nga nina endala zino za bills ezo nga sizitolerako ddala ne ngamba bino nali sinnabiyiga naye nali nkikoze. Mukama mulungi. Amina. Okikola kubanga ogamba nali nkikoze obanga aganda. Nedda mbadde nkikola. Okay, we bulungi. Naye kati nina okuyingira mu mmwe n'ebya byonna nkole ne license ate era nzigulewo n'ezo accounts life insurance kubanga ebyaki ebyemirimu biggwawo ne bikomaawo. Weewaawo. Kyekyo. Naye weebale nnyo okutuyigiriza ne tutegeera. Amina. Weebale maama. Joseph Buwembo sikufunye. Natandise essaawa ziseemu kuba ndowooza nabuzibbwa engeri gye ndi e Canada. Nalowoozezza nti essaawa 2 zikwatagana so nayingiddewo essaawa 2 nekirabika mwalemu atandise dda. Kati essaawa eyasoose nagisubiddwa. Naye nga byoyogeddeko binsanyusizza nnyo. Waliwo akafaananyi koolazaawo akalaga nti aim ya $1.87 million for retirement. Debt should be 0. And no emergency fund for insurance, yes. Kansanyusiza nnyako naye kati okuleta debt to 0 nandyagadde okyogereko maybe enzo okyogerako gye bujja. Tusalira amagezi okulaba nti debt eyo eviirawo ddala. Okay, kakati mwami Buwembo nzukira nga yaliko lwaki teyafuna muntu amujjukiza namande. Sinze. Mwami Buwembo tetwakuwa muntu akujjukiza. Tebampadde tewali yankubire ku ssimu. Namande wuuyo kati mukwasiza. Nyanza. Mwami Buwembo. Nyanza. Mugumuwanyisiganye essimu. Yes. Abeere nga akujjukiza. Kale. Taata Buwembo nze mutwale ku ssimu yeero. Essimu yange ozigifuna. Naye essimu yongirina. Nsonyiwa butakunoonya naye nga essimu yongirina. Kale njala onkoonekaawo nga ebula eddakiika nga 15 tutandike. Kale ssebo. Michael, omukyala abadde avuddeko nga mwami Buwembo tannagera onootinze n'ankaniye. Ani? Avuddeko gw'obadde ogira nga bifo Buwembo. Oyo si mukyala Ani Kasenge. Okay. Nedda mutegedde. Okay. Njagalayo Rema Chono. Rema unmuting ombuzeeko. Ne Rosemary now unmuting ombuzeeko 30 seconds. Rema, Rosemary, Chala Christine tubuuzeeko banaye oli bulungi omuliro gufuuse omuliro eyo wammwe California. Bave muliro bajje mu mpewo. Edda tujja kubeerayo Katonda waali kyekiddukiro kyaffe. Amina. Balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina nnyabo. Mune tusaaga wamma. Sista Namande nkulamusizza. Nange bwentyo mukwano. Nange mwami Kakande webale kusomesa webale kuzukusa ggwanga. Abesenga tuzuukuka naye munnange kirabika engeri gye batugamba mwebaka kutulo. Twagala batuzuukusa naye Mukama abawe.
Amin. Kale webale. Kale ssebo. Wanje? Adde nsaba nange nkubuuzeeko. Ssebo tubuuzeeko. Yeebale ssebo emirimu gy'okola. Amiina ssebo. Weebale nnyo omusomo guno. Ssebo. Nze nange kyenjize mu bintu bino edda nabiwetanga bintu bya kapalaga. Nti omanyi nali mmanyi nti omuntu obeerawo mu bulamu kasita ofuna w'obeera n'ofuna abaana school fees n'ofuna omukyala ne wabeerawo ekyokulya ewaka nti biteredde. Naye ebintu bya kapalaga bino byanjigiriza nti waliyo n'obulamu obulala mu maaso emyaka 3 nga bujja kwetaagisa amaanyi g'otalina kati ate ng'amaanyi g'olina kati ge gateekateeka emyaka giri 3 we ginaabeera. Kyentegeeza nti amaanyi g'olina kati ge gateekateeka emyaka 3. Kubanga emyaka 3 oba oyagala oba toyagala ojja kubanga okyaliwo okugjako Katonda ng'akututte. Naye bw'oba tannakututwalira nga okyaliwo wano ojja kubeerawo ng'okyali mulamu. Era ojja kwesanga nti 60% ku bintu by'otwalako ssente mu myaka 3 ojja kubanga okyabyetaaga obiteekamu ssente naye ng'amaanyi gagenze. Tonze ekyo kye nategeeramu. Ekyokubiri njagala era kusaba kujjukiza omuntu gw'okwasa okuggalawo wano. Abamu bajja wano nga bazze kusoma naye olwokubanga bajoyininga tebategeddewo kusoma kuno okwatandikidde. Aggalawo n'abasiiba nti bannange mubeere bulungi. Abazze okusoma ne baloota nti nakeddeyo okusoma kwawedde tujja kudda nkya. Ogenda gyali nga nawulidde mutusiibula nga mmanyi twamaze eggulo era mbadde nteekateeka kuddamu basanga nkya. Ensonga zange ezo zibadde 2. Ensonga yakwebaza. Abasoma bibiri bakuwulidde bamanye nti waliwo atannaba kujja kati ng'agenda kujja mu ddakiika eziddako naye nga otunaasiibulira ano okuggalawo ng'ajoyininze. Kati onaasiibula bannange musule bulungi amawulire gakomyawo. Abanga asiibudde eggwanga nti eri Uganda eggaddewo ejja kuddamu enkya ku ssaawa 12. Ekyo ssebo amawulire gakomyawo. Ssebo obadde loud and clear. Kakati abasomi bababuulire Namande ababuulirenga nti bwe tuva wano bannange. Mbadde simanyi nti Namande ampulira. Nti bannange abasomi mukomeewo muloginge. Abasomi tugenda kutandika butandisi. Tugenda kuggalawo naye linki ekuleese gy'onyigako oluddako gy'onyigako mu next minute. Kale bannange njagala Mama Nalubo atuyiseeko mu event ze tulina eziddako mu nnaku ezitali zeewala. Mukyala Nalubo wakwali? Unmute mama. Kwendi ssebo. Event ze tulina mu nnaku ezitali zeewala. Office yaffe wano. Mu office oba ne state-wise. Mu mwezi guno gwa January ng'ennaku z'omwezi 26 tulina wano omusomo gujja kubeerawo ku ssaawa Namande zijukiza ku ssaawa gujja kutandika ku ssaawa 4. Lwaki Sande? Sande? Saa 6 n'eddakiika 3. Ngenda kutandika saa 6 tugambe 6. Abo Massachusetts mujjumbire nnyo emisomo gino bannange kuba ate olwaleero bakoonye nnyo ne basussaawo ku kya bulijjo okumanya enteekateeka ez'obulamu bwaffe obw'omu maaso statewide. Buli state erina engeri yayo gy'ekolamu retirement yaayo. Kati gwoba n'oletayangira mu Massachusetts weetaaga million and above. Bw'oba n'oletayangira aba Virginia, South Virginia weetaaga
mitwalo simanyi oba 5 bajja agambye. So mu buli ngeri ne bwoba noyitayalingira Uganda still you need money. Ate ne kitwerabira nti nno wonoddirayo Uganda tolowooza nti ejja kubeera nga tekyali same standard nga bwe waviirayo. Era naye bijja kuba bikyuse. Tulina omusomo omulala guli